Isango agavaayo si malungi okusinziira ku batuuze abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti emmotoka ya poliisi ebadde edduka ku sipiidi ey'ekitalo etomedde abadde ssentebe w'ekitundu ekyo era bamusanze ataawa ne bamuddusa mu ddwaliro naye Mukama Katonda bw'atyo n'amujjulula. Bano bagamba nti oluvannyuma lw'emmotoka ya poliisi okumutomera bw'etyo tesobodde kusiba. Twogeddeko n'ab'eŋŋanda z'omugenzi ne batutegeeza byonna nga bwe bitambudde ate bo banne babadde akola nabo bategeezezza nti abadde muntu w'abantu tebamanyi lwaki ekikolwa ekyo kyakoleddwa. Miranga na biwobe kasese mu ggombolola ya Isingo mmotoka ya poliisi ennawunyi bw'etomedde ssentebe wa LCIII okusatu n'afiirawo. Atiddwa Agaba Wilson w'emyaka 54 ng'abadde ssentebe w'eggombolola eno okuva mu mwaka gwa 2011. Abadduukirize bamusanze ataawa mmotoka ya poliisi w'emutomeredde n'etayimirira era bannyonnyola nti bamuddusiza mu ddwaliro e Kagando gye babategeerezza nti amaze okufa. Enoka Muhindo muganda w'omugenzi ategeezezza nti amawulire gafunye agenda mu nnimiro ku makya. Now this morning he set off to go and work on his farm. He has been doing this for about 2 weeks now. About 7, we got information that he had been knocked by a car. And that he had been rushed to hospital. Muhinda agamba nti kyandibanga kigenderere okukoona muganda we kubanga singa eyabadde mu mmotoka eno teyagenderedde yandiyimiridde n'amuddusa mu ddwaliro. Friendly with the police, very friendly. It's only ironical that what has killed him has been a police vehicle. As a family member, I want to believe it was really an accident. Even when I have told that the car was overspeeding or was speeding, I don't know what overspeeding is. He was speeding, he was running very fast because there is some relative who was on a bicycle behind Agaba and he says the car was running really fast. Stephen Musabuli omutuuze w'Isingo agamba bafiiriddwa ssentebe abadde aweereza obulungi. Lost a good person has been social both in old people, the middle one and the youngest. You could not differentiate whether he's a younger person or an old person. And actually, as far as the development is concerned, has done a lot of things in this sub-county. Josephat Muhindo ssentebe w'eggombolola y'e Mukunyu omubadde obutemu buno ategeezezza nga disitulikiti bwe bafiiriddwa munnaabwe abadde omumyuka wa ssentebe w'olukiiko olugatta ab'amagombolola. Not only being a chairperson of LCIII Isango, he has also been the vice chairperson of the chairperson LCIIIs in Kasese district. And majorly we have lost him, and the farmers will really miss him because he has been the very first person who could actually mind about the farmers, especially concerning the problem animals. Abasirikale ba poliisi ababaddewo babadde tebayala anti buli omu obwedda balowooleza kike era nga tewannabaawo kunnyonnyolwa kuva eri aduumira poliisi mu disitulikiti y'e Kasese ku ttemu lino. Byatumusiime Gerard, KITALO TV Omunnyo.